Mukulikeyo nnyo basasi baffe Kyambadde Lawrence ne Nabbanja kale ensonga z'akatale ak'ennakawanga tuzitadde bali tugenze mu Parliament y'eggwanga ensonga z'abantu ababuzibwawo zongedde okulinnya enkandago era olunaku olwaliro mu Parliament y'eggwanga Ssaabaminisita Nabbanja Katabi mu Bugume n'akulira oludda oluvuganya Mathias Mpuuga. Akulembeddwa ovuganya gavumenti Mathias Mpuuga kabuze Katabi mu Bugume ne Ssaabaminisita Nabbanja ku lukalala lw'abantu abagamba okuba nti baabuzibwawo ab'ekibiina ekya National Unity Platform. Nabbanja agudde mu Parliament mu ngeri ya kipayopayo era ng'asanze Mpuuga agenda maaso n'okufulumya ekiwandiiko mwabadde amwogeddeko nga bwe yali akakasizza omuntu omu yali abuzibwa. Nabbanja gwe yategeeza Parliament baali bamuyina. I asked the Honourable Prime Minister that I escort her to Grand Sichibalama. And she needs 30 days. And I want to put it to her that the blood of Chibalama, if it's dead, is on your hands. No, Right Honourable Prime Minister, respect the House. Mpuuga abadde anukula ebimu ku bigambo ebibadde bisabiddwa Nampala gavumenti Amson Obua. Ono abadde amusabye okujja n'olukalo lwoleka abantu abo ababuzibwawo ssaako n'ebiboogerako ne ku byalo gye bava nga kino kijjidde nga minisita w'ensonga z'omunda omubeezi David Muhoozi abadde yakwanukulako ebibuuzibwa ku bantu ababuzibwawo. I had to listen and support over 10 families of the missing persons to pay school fees for their children. And the minister wants 30 days. But I want to say almost all unverified. So I find it difficult to respond to unverified concerns raised by the LOP without prejudice. And there are cases that are in court. I want to mention names investigated before and put it on record, because I want to ask, for how long shall we come here to demand for the same names? Akulembedde oluvuganya gavumenti asoose kumenya erinnya erya Kibalama era wano kwe kunenya gavumenti nga bwe yavayo n'eyoleka nga bwe bali balina omuntu ono n'olukalala lw'abantu abalala. Prime Minister speaking to the media that actually Kibalama is in their hands, that he is a criminal, that he was arrested, and that was a record here, Honourable Speaker. Brother of mine in the order to insinuate that I have Kibarama. To, become, by the way, you are becoming something different. You are becoming something different. We are here for the common good of everybody in the country. Bino nga tebinabaawo Mpuuga asoose kusoma kiwandiiko eri Parliament eri abantu ababuzibwawo muno mwe muli n'abafa mu ngeri kyategerekeka nga kuno kwe kwali ne Kanyama wa Kyagulanyi Francis Senteza abasiraamu abagenda maaso n'okubuzibwawo ssaako n'abavubi abagenda maaso n'okutulugunyizibwa eyo ku myalo egy'enjawulo. Sipiika olumaze okulya bino n'awa gavumenti ennaku 30 okujja n'ekiwandiiko ng'amaze okunoonyereza ku bantu bano naye era abadde ovuganya gavumenti nti kibalobedde okugamba nga batagenda kuddamu kwetaba mu ntuula zonna okuggyako ng'enkalala zino zimaze okufuluma. And on the day the government commits to responding to these issues in a sequence, I'll return to the House, Right Honourable Speaker. Members, instead of squeezing yourselves, I request the Speaker to allow our colleagues to come and... Right Honourable Prime Minister, we have free sitting. I should have walked out with them. I'm here because I want to say we must, if we say we must accommodate, then we must accommodate. And the words from our mouths is the one that inflame the situation. Just be comfortable in this house if both sides are here. But for now, since I didn't receive any prior warning, we have to continue with business of the house, okay, as we build the consensus. Kubanga ababaka kati ennyumba tugifudde etagasa. Kubanga omuntu bw'aba ayogera n'obanga tokkirizaganya naye muleke ayogera amale
oweeyo information oba naawe ofuna omukisa gwo ogwogereko. Nti gavumenti erina okuddayoko baminisita baabwe ba prime minister baminisita banjawulo ba security defense internal affairs bonna batule ku meeza baleetere ripooti nga ejjudde bulungi ng'erimu amazima. Ku Russell TV nze Grace Segirinya ne Eric Sebalamu Omunyo.